Mubaraka Munyagwa akwatidde ekibiina ki Common Man's Party bendera ku ky'omukulembeze w'eggwanga akyatalaga ebbendobendo lya Rwenzori ng'amatiza abaayo nga bw'alina enkizo ku bonna abavuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Olwaleero n'akalolo akawenjereza mu kibuga Fort Portal. Asoose kulambula somero li St. Leo's College ekyegobe Kosanya Kasula mu kibuga Fort Portal gye yasomera n'alaga obwetaavu bw'okuddaabiriza amasomero ga Nansangwa. Oluvudde wano Munyagwa yolekedde Kisenyi okuwenja akalulu. Murebereza y'abakibyamere alabudde bamusiga nsimbi abakola obulimu obutonotono ate obukolebwa bannansi nga bwe bagenda okugobwa mu ggwanga singa awangula obwa pulezidenti. Reba abo ba foreigners bina amaduuka mu Fort Portal nabo tuza kubateeka hanyonyi bagaruka waabo. Omuntu ayizire ka investor kore kyakuresire kokata kakora omunyayuganda kyarukora. Asoomozeza abatandise edda okubijwetika nga NRM yawangudde akalulu olw'abali ku ludda oluvuganya abangi okwesimbawo ku kifo ekimu. Museveni tina haina karurwaka nyowe nkashoma ebiragiro makerere ebiragiro ebirikutegeka akaruru wa president nibigira ng'omuntu kutunga akaruru wa president asemerera atunga ebicweka atana harigana na nakaruru kamu. Meaning Museveni yaba aliyogaruka kutorwa na ka president asemerera atunge hafu y'omururu bwanyu mwena na nakaruru kata kamwe. Hata kamba buze basoma na banyawo nimutekateka ku president Museveni akina hafu y'omururu nimutekateka ngo hinaragiye ninyenda kubagambira Ruto ejino tumutwara kasese tumuhamuherize yahwire. Bwe watabaawo kikyuka Munyagwa akalulu asubira okukanoonyeza mu district y'e Kasese.